Mathius Mpuuga NUP bwe yajja mu buyinza yalina okuteekawo enkola eyawukanira ddala n'abali mu buyinza era abamu abali mu bifo eby'enkizo basooka nabbakubya birayiro era buli omu alinayo ekirayiro nga kigambira ddala ekintu ekikwatagana ku kukwata akantu konna akatali mu mateeka engeri ya sente yonna etali mu mateeka kive kiba kyannaku ate okusiŋŋaana nga abantu abanene mu kibiina. Oweekitiibwa Mathius Mpuuga emyuka wa pulezidenti wa NUP mu Uganda region esinga obunene wano mu ggwanga okuva lwe bagenda mu buyinza n'aweebwa ogufu ogw'amaanyi okuba leader wa opposition. Bw'avuddeyo teyasigala mabbali nga bw'olaba banne bawo Professor Genga Latigo Bawini Kiza Babeti Achan naye ye n'ova ku bwalo n'ogenda ku parliamentary commission naye mu ebyo byonna ate bw'osiŋŋaanibwa nga gw'otadde omukono mu nva kakati ku ndagaano eri eyakolwa n'ebirala ekiba kirina okukolebwa kudda mabbali mu politics ow'ekirabufu nekyo bw'otokikola oba ofaananira eddala oli gw'ovumirira buli lunaku. Bagamba yakikoze kyebakoze bapapyemu singa bapapye yali badde decision ya muntu omu. Okupapa obutapapa kijjawo ekikolwa ekyakolebwa nti kyabadde si kituufu nti nga n'olukiiko terunatuula. Oweekitiibwa Mpuuga yali badde alekulidde meeting nga ya executive nga tennatuula yandibadde alekulidde mu byobufuzi ebyobugunjufu ebitali wano mu Bafirika ku mikolo egyo nga Bobi Wine atudde mu tenti mu Lubiri ng'akutta akatabo kano Long Walk to Freedom nemmanya nti tajja kuba mwangu. Bobi Wine tosobola kuba na katabo kano nga tukutte bukwasi kweraga n'oba omwangu. Abedi Bwanika y'oli gwe mmanyi owa PDP oyo yalina ekibiina kye naye kyaddawa awo kati sikuli teyeesimbawo emirundi ebiri nga presence gundi candidate obwadde wamanyi kijjukira bakitanga PDP People's Development Party yalagawa Abedi Bwanika ekibiina kyalagawa. Dr. Abedi Bwanika bwe yeesimbawo emirundi ebiri mu ggwanga lyonna yaweza badde abantu 2,000 nedda yegeraageranye ku Bobi Wine eyawangula abantu obukadde 3.5 eyasindisa ababaka. Kiki ekyamulesaawo ekibiina kye okujja mu kino kyamanyi nti kyabano kya family toli omuntu okwogera ebintu ng'ogezaako okutuwuddiisa nakyo nti Dr. Besigye nzikanya naye yagatta eri battattanye eggwanga lino nga ba elite abayivu ba Dr. Bwanika ozze mu kibiina kyono wakuwadde tiketi owangudde ekifo bwakyusizza abakulira obukiiko akuwadde akakiiko agamba tagenda kukkiriza babukofiira kuva kamwokya bajje batattane ba seniorities mu byobufuzi. That's agamba Mpuuga kirungi nnyo. Kati agenda kwogera ki ku Mpuuga? Nandala Mafaabi yakola myaka 2.5. Professor Gangada Tigo yakola myaka 2.5. Beti Awola Achani yakola myaka 2.5. Kino Wini Kiza myaka 2.5 Mugisa muntu n'amukyusa. Kino omukulembeze wa NUP yakola kiri mu mateeka bati kiri mu mateeka. Bwe kiba kiri mu mateeka Dr. Beni Bwanika atugamba ki? Boli senior mu byobufuzi PDP yatuukawa ate munange senior anti tubuuza PDP eriruddawa gwe yeyita senior emyaka gyonna gye yabeerawo yafunako wadde chairman wa district wadde ne ka councilor yakafuna. Tabakola kintu kino NUP tebakola kintu kino. Mwami Museveni yali yeeyongedde kunywa kaseera ke na kugaaya sumbuusa tabakuteeka Mpuuga bbali abamaze mukyagamba ki? Muba mukyalina moral authority mu parliament evumirira enguzi nga nammwe abamwe bagirya ne bakimanya ne mubaleka ekitegeeza abamuteza akanyeebwa bali mu mugamba mbu yapapye kibabadde bali mu kubala. Kakati tusooke twebuuze kubanga ne mwami Museveni tumuyita mwangu sente ezo zigabana ani yaliwo era byatuuse bitya ku mitimbagano kubanga gye muli abasubscribing abasharing abaliking amwe bali nnyo
olunaku olweggulo twawezezza 25,000 ku Facebook tugenda kweza mutwalo, TikTok tugenda 200, so nolwekyo mwebale kubanga mufollowinga, abale kubanga mutugoberera. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes, omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Banirizaako basebo ne banya mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali mutundu bya Uganda ebyenjawulo babala okubanga gye muli abasubscribing abasharing abaliking mwebale nnyo. Olunaku olweggulo twawezezza 25,000 ku Facebook tugenda kweza mutwalo, TikTok tugenda 200, so nolwekyo mwebale okubanga mufollowinga, abale okubanga mutugoberera. Tuzo olunaku olwaleero ensonga ya Mathius Mpuuga yeri mu ddiiro. Bangi batunulidde ensonga eno mu ngeri bbiri. Waliwo abagamba yakoze bulungi okweliminating omuntu ono kubaleka abadde amuyinako ka question mark okumala ebbanga. Abalala bagamba yapapyemu. Kati buli atunulira ebyobufuzi abitunulira kungulu n'atadiginga deep. Olumu lwaki tuleeta abaami nga bano abaludde mu byobufuzi nga babigoberera batugeraageranyiza di wa ani. Baluwa yafulumye olunaku abadde lwakusatu lwakuna ku lwokuna baluwa yafulumye ng'emuyimiriza ng'emusaba addeko ebbali ku kifo kya Parliamentary Commission. Awo nno n'ababaka abalala bali basatu era nabo abatuula ku bukiiko bwa Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti nabo ne bagamba baddeko ebbali basooke banoonyerezebweko. So olunaku olwaleero tuze ne muzeeyi Kiddwali kankujukisa banafa abashaba Crunch Daddies banafa batekamu akasente bana ina abalala abasobola otutekamu akasente mujje tulangire ku YouTube channel yaffe kubanga follow tugirina mwenna abasubscribinga tubasaba Shaba Crunch Daddies bali mu Bende wali mu Kibaati ku kizimbe kya Mwamiddewo Sekyanze ekipya mu lukubo lwambuka okugwa ku Unra. Kati gwamanye mu Bende neka screen side okalaba enamba z'essimu zibeerako akalango mu ekali mu video bo kalaba osobola ogendayo nosobola okubanga okola ki osobola okubanga ofunira ku Daddies zino ennungi okuzaama. So olunaku olwaleero nzikiriza mwami Kiddwa ababuuzeeko bwamala obbabuuzaako oluvannyuma tutandikiraawo. Abatugoberera mwe nambala musizza njagala kusooka basaba kunsonyiwa eddoboozi. Eddoboozi teri ku ludda lwange tujja kutambulira ewaŋŋambye ne nkugamba nedda n'okusooka okukungubagirako baliraanwa baffe abaawa Tanzania lwanyuma lwa omukulembeze owookubiri asooka bafuna obwetoowaze Alhaji Ali Hassan Mwinyi omukama okumujjulula afudde kiro kikeseza leero ku myaka 99 ti Nyerere bw'amala okuva mu ntebe mu 85 yasikirwa Ali Hassan Mwinyi naye yafuga emyaka 10 n'aleeta enkyukakyuka ez'amaanyi mu byenfuna ekyatuusa Mwalimu Julius Nyerere okukkiriza nti enteekateeka ze zaali zimaamiddwa socialism tizaali nnungi. Omu ku bakulembeze abakkiriza nti kino kye nakola nalusuubira nti kijja kuba kirungi nene kitakola kirungi yakkiriza. Bagenda kungubagira ewiiki ennamba nga ofiisi zonna ez'enkizo zigale. Tugeze ku nsonga ya Mathius Mpuuga. Mathius Mpuuga NUP bwe yajja mu buyinza yalina okuteekawo enkola eyawukanira ddala n'abali mu buyinza. Era abamu abali mu bifo eby'enkizo basooka nabbakubya birayiro. Era buli omu alinayo ekirayiro nga kigambira ekintu ekikwatagana ku kukwata akantu konna akatali mu mateeka
engeri ya corruption sente yonna etali mu mateeka kive ekyo buli omu akimanyi nti kive eyali pulezidenti Park owa South Korea so yajjako namuno ali mu kkomera kati naye ekimu ekyamuleetera obuzibu kufuna birabo ng'ali mu ntebe n'atabyanjula ebirabo by'ofuna ng'oli mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga biba bya ggwanga tebiba bibyo biba bibyo ekyo kikyamutwaza mu kkomera bw'ogenda okutunuulira Imran Khan wa Pakistan ne kati ali mu kkomera ku kimu ku misango egimuvunaanibwa birabo ebyo n'abifuula ebibye nti gwe bw'oba ozze olina kyolaba nti gundi kyakola si kituufu kiba kyannaku ate okusiŋŋaana nga abantu abanene mu kibiina Oweekitiibwa Mathius Mpuuga emyuka wa pulezidenti wa NUP mu Uganda region esinga obunene wano mu ggwanga okuva lwe bagenda mu buyinza n'aweebwa ogufu ogw'amaanyi okuba leader wa opposition bw'avuddeyo teyasigala mabbali nga bw'olaba banne bawo Professor Genga Latigo Winnie Kiza Betty Achan naye ye n'ova ku bwalo n'ogenda ku parliamentary commission naye mu ebyo byonna ate bw'osiŋŋaanibwa nga gw'otadde omukono mu nva kakati ku ndagaano eri eyakolwa n'ebirala ekiba kirina okukolebwa kudda mabbali mu politics ow'ekirabufu nekyo bw'otokikola oba ofaananira eddala oli gw'ovumirira buli lunaku bagamba yakikoze kyebakoze bapapyemu singa bapapye yali badde decision ya muntu omu mbadde nzijangobera ne mu kiwandiiko olukiiko lw'okuntikko lwatudde gyewandise seeke nga ne ba vice president ba regions zonna kwebali ne bavaayo ne decision eyo si ya muntu nga ssentebe w'ekibiina okupapa obutapapa kijjawo ekikolwa ekyakolebwa nti kyabadde si kituufu ekimu ku bintu ebyalemesa Boris Johnson eyali prime minister wa Bungereza era eyatandika ng'olutalo lwakatandika olw'e Ukraine nga w'amaanyi nnyo kwali kulonda mwami eyaliko ebikolwa eby'ekisiyazi kyokka era amawulire lwawulira nti yalonze guuni mu kifo bw'ekiti ne gafuluma Boris Johnson enkeera yalekulira nga naye amanya nti nkozi nsobi nti nga n'olukiiko terunatuula Oweekitiibwa Mpuuga yali badde alekulidde meeting nga ya executive nga tennatuula yandibadde alekulidde mu byobufuzi ebyobugunjufu ebitali wano mu Bafirika kubanga mu Bafirika bw'oba okyatunuulira nga n'essaga y'amabaati nakati tetumanyanga gye yali ekomye nga yagattamu omumyuka wa pulezidenti negattamu prime minister negattamu speaker negattamu omukubiriza wa oludda lwa gavumenti bwe tuyita chief whip abo bonna b'amaanyi mu kibiina naye ng'okyatunira na kakati bali mu bifo byabwe batudde ntendi tosobola kubuuliriza ku muntu ng'ali mu kifo wabula bwadde ebbali yenkola eŋŋunjufu Kyagulanyi okuteeka Mpuuga ebbali ye yabadde option entuufu yenkola eŋŋunjufu nkugambye nga ntandika nti basooka na kuba birayiro abanuupu nga bonna bakuba ebirayiro tekikwatagana na akasente konna kona akoomi w'omusolo akatazze mu makubo magonjolokofu kive bw'otunuulira ebyafaayo bya mwami Mpuuga tubitandise bitegeera kati nti ojjukira muwoko tuwaaka banne yabasuulawo oyo bijja kati ebyo byonna ebyawo okutuwaaka kuba yaduumiranga ekyawo okutuwaaka sijja bigenda nnyo wala njagala kutunulya nze ekintu kati ekiriko buyino kubanga teyeeganye yakkiriza nti akasente bakampanga awaadi tuyinza okutunuulira ebyawo okutuwaaka
Byokwegatta kwa mama Mbabazi. Okwegatta kwa mama Mbabazi bagendanga ekibiina. Ng'ebimu birimu allegation. Ne kati tuli ku kino ekiriwo. Ekyakkiriza naye kyali committed. Kiyagambye nti nakwata naye gwansinga. Jaba kati bw'omala okukiza nti gwansinga olina kudda mabbali. Bw'otunuulira kino tulowooza enkyukakyuka mu byobufuzi Bobi Wine byabadde nga preaching all that time bye tuli mu kulabako. Anti kakati bagamba okuwalkinga the talk. Bw'oba tusobola kuwalkinga the talk tokola kino kyawukana tokola nga bwe nkugambye naye nze tontunuulira okiraba nti tojja kukyusa kintu ng'ozze ogamba oli nti gundi awantu wali si wayonjo ng'ate abali ku ludda lwe bakyafuwazaawo tonyega wabaawo enjawulo wakati wo na wali kati ekyo kyabadde alina okukwata. Ekyokubiri kitandika otuleeteramu obuzibu ko enkyukakyuka mu Afirika zisoboka ne tutakyukakyuka mu bigambo mere change of God ng'ono bwe yatugamba naye tulabira ddala nti enkyukakyuka za muggundu kubanga Nelson Mandela omuntu ono yayogerwako mu maziika ge President Barack Obama yagamba ensi eyinza obutaddeyo kulaba muntu afaanana Mandela. Ensi okuva lwe bamuziika twali tuzeemu witness agamba ensi eyinza obutaddayo kati tegiweza emyaka nga tegiringa mu 20 whatever ne bigina ye yagamba ensi eyinza obutaddayo. Barack Obama y'omu ku bagezi mu nnyumba Amerika ng'atunuulira ebikolwa byonna myaka 27 ku Robben Island ne bamuwa offers zino ziri nga talina gyakkiriza. Ani mu Bafirika asobola okuwaayo obulamu bwe ku lwekyo kubanga era otunulira ne Kyagulanyi si ye mwavu nti yajja mu byobufuzi ng'abaze kufunayo kasente ate era singa abadde ayagala nnyo singa yakutuza ddaddiiri wuuyo mawu baamukubadde embaga. Exactly. Wuuyo amuli ati yatundizeyo FDC. Exactly. Kakati Mandela wano ng'atandika struggle nga munnamateeka batandika olw'okulaba nti bafutiza abakabbulu. Omwami William Smith yamulabula ekirungi mukolo gwa bbiri awo nga 2017 natunuulira nkaddamu ogwokubiri ku mikolo egyo nga Bobi Wine atudde mu tenti mu Lubiri ng'akutta akatabo kano Long Walk to Freedom ne mmanya nti tajja kuba mwangu Bobi Wine tusobola kuba na katabo kano nga tukutte bukwasi kweraga n'oba omwangu wano njagala wenjira wuvuunulira. William Smith was a colored man involved in the African property business. William Smith was a William Smith was a colored man involved in the African property business who was often around the office. William Smith yali musajja omukyotala ng'ali mu business ya Africa. Ayabye ebya property business mu Africa. Wano nga ebiseera ebimu abeera ku office y'aba Mandela ali mu property business. Smith was a veteran of the ICU, the Industrial and Commercial Workers Union. Yali yawummuzibwa. Smith was a veteran of the ICU, the Industrial and the Commercial Workers Union. N'agenda mu maaso Workers Union, South African First Black Trade Union. Eno trade union yali esose mu South Africa ey'abaddugavu by Clement Kadile. Clement Kadile ono yali atandika Workers Union eyo, but his views had shifted dramatically since those days. Endowooza ebyo yali atunuulira ebintu yali ekyuse. His views
yali ekyuse okuva ku yali emabega. Nelson, he said, I have been involved in politics for a long time. Arudde mu byobufuzi. Mbadde nenyigira mu byobufuzi okumala ebbanga. Then, and I regret every minute of it. Era ejjusa buli ddakiika ya budde bwe yamala mu byobufuzi. I wasted the best years of my life. Namala obudde bwange obulungi, namala emyaka gyange emirungi mu bulamu. In a futile effort serving vain and selfish men. Nga ngali mukuweereza abasajja abanakigwanyizi. I wasted the best years of my life in futile efforts serving vain and selfish men. Mbadde yagala okabagondeze nti yamala obudde bungi, yamala emyaka gy'emirungi mu bulamu emingi, ng'amaanyi ge gonna n'entuuyo ze zonna azitadde mu basajja abalina okweyagaliza bannakigwanyizi. Who placed their interests above those who placed their abateeka ebigendererwa byabwe above those of the people they pretend to serve. Nga babiteekamu abo abantu bwe balinga balimbalimba okupretendinga nti babakola ki? Babaweereza. Nja kulwana okuuka ejjembe mu parliament, nja kukola kino. Tuli beerufu. Smith amulabula mu kino. Politics in my experience, ebyobufuzi okusezera nga bwe mbimanyi, is nothing but a racket to steal money from the poor. Lubanga lutindo lukutuusa obbira ssente ng'ozibba ku ez'abanaku. Akantu kano kakulu nnyo ku bintu bino lwe tukkiriza nti ddala gundi agenze kulwanirira ffe nga tapulesinze interests ze kulwaffe abalala. William Smith yali agezaako okulaga Mandela nti ekintu kyogendamu ebiruli byabwe byebino nabiri wano ffe tutunuulira ki? Era na wano kati kulya wano kulya kubeera ensonga yennyini etutuusa kwa Abedi Bwanika. Dr. Abedi Bwanika yagambye eki? Yagambye ekibiina ekya Bobi Wine kitatanyiziddwa ne kifuulirwa ddala ekibi lwa family. Yakikwata n'akiteeka mu the Kyagulanyi family ng'ekyenale ndowooza bwe kiri kimusevenizimu kati nakiri kiri Kyagulanyizimu. Nti ebyobufuzi tebabitambuza bwe batyo. Abedi Bwanika yoli gwe mmanyi wa PDP. Oyo yalina ekibiina kye naye kyaddawa awo kati sikuli teyesimbawo emirundi ebiri nga presence gundi candidate wabadde wamanyi kijjukira bakitanga PDP, People's Development Party. Yaragawa. Abedi Bwanika ekibiina kyalagawa. Dr. Abedi Bwanika bwe yesimbawo emirundi ebiri mu ggwanga lyonna yaweza badde abantu 2,000. Nedda yegeraageranye ku Bobi Wine eyawangula abantu obukadde 3.5. Eyasindisa ababaka. Kiki ekyamulesaawo ekibiina kye okujja mu kino kyamanyi nti kyabano kya family. Teri omuntu okwogera ebintu ng'ogezaako okutuwuddiisa. Nakyo nti Dr. Besigye nzikanya naye yagaa teri battattanye eggwanga lino nga ba elite abo bitula abayivu ba Dr. Bwanika. Dokita sibya Dokita Kamiliyoni bi. Oli Dokita bwennyini Abedi Bwanika. Veterinary doctor. Ya. Yesimbyewo emirundi ebiri. Ogudde. Ozze mu kibiina kyono wakuwadde tiketi owangudde ekifo. Bwakyusiza abakulira obukiiko akuwadde akakiiko. Si beebano Smith bayogerako. Ababala okubba ssente z'omusolo. Abagenzi erinja bakulira kino nga bagenze kubba ssente za munaku. Mwami Kidu bw'otunuulira Abedi Bwanika ensonga ye ey'okubiri agamba tagenda kukkiriza babukofiira kuva kamwokya bajje batattane ba seniorities mu byobufuzi. That's agamba Mpuuga oluvannyuma okumujja okuva le bamujja ku bwa leader of opposition gwe manya buli lunaku Abedi Bwanika abadde ajja nga alina ekigambo ekyenjawulo kyayogera ku NUP. Kirungi nnyo kati agenda kwogera ki ku Mpuuga? Ndowooza agenda tugamba bayagadde kumu exposing mu jambi ya bufuzi. Nedda
bw'aba yeeyatulidde mwennyini nti akasente nakalya nga ne buyino waali Mpuuga manya gundi Abedi Bwanika agenda tugamba ki yagamba Masaka bamaze ebbanga nalabye ka video nti Masaka bamaze ebbanga nga bazimba Mpuuga oyo gwolaba ekyo kyonna ffe tetulina mutawaana kubanga baba bamaze ebbanga nga bazimba Mpuuga ne ba senior politician takimanyi nti emyaka 2 n'ekitundu bakyusa obukiiko Nandala Mafaabi yakola myaka 2 n'ekitundu Professor Uganda gwe yakola myaka 2 n'ekitundu Betty Awola Achani yakola myaka 2 n'ekitundu kino Winnie Kiza myaka 2 n'ekitundu Mugisa Muntu n'amukyusa kino omukulembeze wa NUP yakola kiri mu mateeka bati kiri mu mateeka bwe kiba kiri mu mateeka Dr. Ben Bwanika atugamba ki bwebayagaddemu ku bwoli omwana gwe baleeta muto Ssenyonyi bw'aba kye yakoze bwe mani n'obuyinza obulonda mba n'obuyinza obukukyusa n'obukugoba kye yakola kiri mu mateeka bati kiri mu mateeka so what Babadi Bwanika bano mwami Kiddubu batunulya gwe ngaludde mu byobufuzi tubawe ki tubabuulire ki Abedi Bwanika be bano William Smith bayogeddeko mu katabo ka Long Walk to Freedom page y'ekikumi akayina page 10 bebo bayogeddeko kati gwe Bwanika kiki oyagala ddala omulamwa gwa struggle ya NUP gwoliko gwoliko Abedi Bwanika boli senior mu byobufuzi PDP yatuukawa ate munange senior anti tubuuza PDP eriruddawa gwe yeyita senior emyaka gyonna gye yabeerawo yafunako wadde chairman wa district wadde ne ka kansala yakafuna abatugoberera mpa kifaananyi kigazi kwanze sirimu na byabufuzi oba njogerera NUP waluddawa njagala tutunuulire buli muntu ng'omu yes yatugamba ki kakati akola ki mwami Kiddu bw'otunuulira bino byowulira mu FDC n'ebyolaba mu NUP mwami Museveni ne NRM bigiwa akafirimbi okuyitawo ng'eyiri muka anti kakati oba bye tulaba birala naye biri mu bantu birala kakati tabakola kintu kino NUP tebakola kintu kino mwami Museveni yali yeeyongedde kunywa kaseera ke nakugaaya sumbuusa tabakuteeka Mpuuga bbali aba bamaze mukyagamba ki muba mukyalina moral authority mu parliament evumirira enguzi nga nammwe abamwe bagirya ne bakimanya ne mubaleka ekitegeeza abaamuteze akanyeebwa abali mu mugamba mbu ya papye kibabadde bali mu kubala kakati tusooke twebuuze kubanga ne mwami Museveni tumuyita mwangu sente ezo zigabana ani yaliwo erya byatuuse bitya ku mitimbagano kubanga NUP ogenda okuvaayo nga biyitiridde ku mitimbagano babadde ne parliamentary exhibition batandikidde ku tweet eyo neyagala batunuulire kiki ebikwogerwako ku mikutu biki ekituufu kyeki kati mu ntandika y'omugendo Nelson Mandela abantu byatandika nabo sibe yamala nabo olutabaalo kitegeeza tuleme kulowooza mbu Bobi Wine be yatandise nabo bagenda okuwanga nedda bantu bangi abeegatta ku gavumenti y'abazungu nga bw'otunulya bw'olaba Dr. Besigye atakyukakyuka bameka abawandusa ate wadda mu gavumenti bebangi Banita Amongo Batamos Tayebwa bonna bali mu buwe ono omukyala obuye Joyce Nabosa Betty Kamya bonna bagenzi ate bakolera gwe webweru fe tulaba bitono mu gavumenti ya President Museveni fe abebweru tulaba bitono bw'aba alina President Museveni kyakoze muleka alina ensonga lwaki akikoze mwami Kiddu walabye meeting walabye mwami Museveni nga ali mu kulonkinga register ya NRM ekyaddondo namulabye tulagawa ayo yentambula kakati ye bongera kwesetinga opposition beyongera kweyabuluza okyaba bongera kweyabuluza wakati bino
bagenda okuva ku mulamu omukulu ogw'okutuukiriza ekiruubirirwa kati ate emikutu gyonna enkyo jja giwulira nga eno ye topic ya Mpuuga nga ya Mpuuga Mwami Kiddu olowooza ne bino ebintu by'okuyimiriza kunga Mpuuga ono teyaliiko kipressure ekitaali kya pate wakati bwe tulaba kino ne tulaba ne kyewayogera mu bannamasaka tebe bayira we lwaki balowooza masaka yanjawulo mu Uganda ebizibu ebituluma masaka tebigiruma sabuni waayo ewabo waawa mmeka nze kyenjagala tusooke tutunuulire mu byonna ebikolwa bye tulaba nga Thimisi bw'agambye tulabamu ki bijjudde kweyagaliza ng'abantu oba kwagaliza abantu be bagenze okukiikirira omulomo we guli ogenze kukolera abantu be wagamba nti ngenda kubakolera oba ebikola byokola byakweyagaliza akantu kano nja kaddamu abantu musobole okukategeera obulungi agamba nti I wasted the best years of my life namala emyaka gyange emirungi egy'obulamu mu bulamu in futile effort serving vain and selfish men who place their interests above those of the people they pretend to serve. Wano bwe muba munoonya obululu mwe mubeeramu abavubuka abato ababya ne bannabyabufuzi aba akwetaaga nnyo kasita akwata entebe bw'amala okukwata entebe oddayo n'okuba kasimu ke nga kakyaliko tebakwata Simisi aba mukyamu wano n'agenda mu maaso n'agamba politics in my experience ebyobufuzi mu kumanya kwe bumanyirivu yali ayina is nothing but a racket to steal money from the poor. Okyaba racket ensonga ey'okubiri nyina bwempeera credit President Museveni emyaka 5 mu nsiko tetwalaba kugujubanira bifo abatugoberera muddeyo bekifaananyi mu NRA engeri mu nsiko nga tumanyiyo omuntu ogwo chairman high command terira muntu yena yafuna ddaala na mu magye nga bali mu nsiko nga bali ku kiruubirirwa kiri kitegeeza ne bano ba Mpuuga babadde bali mu kulwanirira revolution bandi badde tebalwanirira busente obwo baconcentrating basooka otuuka tumaze okuziga embogo yaffe weeri obone bona butulaga nti tusobola ogizingiza ne tugitta ninga tuli mu move ey'okulaba nti tugitaayize eno eri n'embwa zaffe gwolemeddeko nti ekirenge kyange nga temunaba nagimegga so nga bwemunaagimegga bayinza n'okugamba nti omukono gwonna gugwo kyokka gwe ogujubanira nakakono oli bwe bana basubscribinga batulageyo bawulirako agujubanira ekifo nga bali mu nsiko kati ogwo gwe mutawaana tutunuulira ddi nti bano abajja tebeeyagaliza obumu babulagako ddi ddi lwe tulaba obumu nga balaze nti katulwanirira kino kubanga okuzaayo wali Dr. Beriwane yatusina okugamba amaanyi gaabwe gali mu kaadi bwe batagimpe abantu beekabonera bajja kusalawo lwaki luli tebaasalawo n'olyoka ojja mu kibiina naye nze ndowooza Mwami Kyagulanyi bana bonna alabika yabamanya nkugambye President Museveni ffe tulaba byebweru ebiri munda birala NUP ffe abatunuulizi abatali babina byabufuzi bye tulaba bitono n'ebiri munda birala okyaba birala abatulaba Mwami Kiddu gwe tuli naye mwebala okubanga mutugoberera mwebala okuba nga mutambudde naffe njagala tudde tukukubira ettooki mu kibiina ekya National Resistance Movement mwe mulaba obutakkanya obuli muno naye ate obuli mwenaalemu okimanyi ate bwe obuyitirivu
enjawulo nti bali balina mwoga ajjudde ku lusaniya balina akasente bw'oleekaanamu ennyo nga bakugamba jjako ebiwayi 2 bw'ogira nga bakuwayo obukadde kubanga kati bw'otunuulira ekiri ekyambogo n'ekiri eri egundi n'ekiri ekyaddondo n'ekiri mu Piero U kuba kati ebinja biri 3 abatuuliza ebinja bonna nga beenaalimu ate tuyina stream eya national chairman tuyina ekitebe ekya political party tuyina ne sprinter group ya Piero U Patriotic League of Uganda. Hajati Namyaro byadde ayogera ne munnamawulire ku Lwokusatu yagambye abo abali mu Piero U naddala bakaba palamenti yabayise kibatu bubatu enkumulitwa eri eno mwenaalemu yagambye kibatu bubatu ate n'agamba nti abakaba palamenti bemulengera eyo be babbirukulwe abamaze okubba eggwanga lino kati bali mu kwekweka eyo naye tugenda kubanoonyayo tubajjeeyo Hajati Namyalo era bwe bamaze okutongoza register n'agamba kati abadde balinamu okubuusabuusa nti muzeeyi tali ku ballot ndowooza bikiwedde kati Kyambogo erina ebyayo Kyaddono byetamanyi Kyaddono erina ebyayo Kyambogo byetamanyi Kyambogo erina ebyayo Piero byetamanyi Piero erina ebyayo Kyaddono byetamanyi naye nga bonna kibadde kitole kimu ninkugambye tikyobutawaawaala kuli trade ene kuliko empayi za muwogo buli agira kuliko ndowooza n'obufiififi n'obunyaanyanyaanya bw'oleekaana bifi 3 biwayi 2 kati eno owulira okuleekana kw'amaanyi okubanga yo teriyo kamuwogo bali ku mazima malusu gakala exactly naye mu ebyo byonna atuwuliriza eggwanga liri luddawa ffe bannansi abangi tuli luddawa by the way kuba bali baalubatu ate abali mu bikola ffe abangi ffe tuli wansi ffe abalina kasooli agula ebina abalina fiizinga ebikozesebwa bye ebyebbeeyi okusinga ate ku fiizi abali mu kulaba enguudo embi abali mu kulaba amafuta ag'ebbeeyi bw'otunuulira nga leader wa opposition asituse n'ababaka ba palamenti sente nga zaava mu lw'omusolo ziva mu palamenti ne zigenda okuzimba eddwaliro e Lubowa nga tebakkirizibwa wadde kulaba kakyakagenda mu maaso naye mwami Kidde tuli luddawa mwami Kidde eddwaliro lye Lubowa gye liri oba balina sente gye baaziteeka ekyo buli omu kye yeebuuza kuba amazima ga Katonda muggulu nga tetusangayo wadde n'abakola n'omuddo gumezeemu munda eky'omuddo okumera oba otakola si nsonga lwaki ogaana palamenti ogenda okulaba nga sente zaava mu palamenti mukadde ke kamu tutunula ne Luzira egenda bateekewo hoteeri mu ebyo byonna ffe tuli luddawa abawi b'omusolo tugoyingewa basebo ne banyabo muzikirize leero ngenda basibulira wano tujja kusinkana omulundi omulala Kidde ono abadde mugonvugonvu mukko era ndowooza n'eddoboozi muliwulidde abadde abuliridde naye Katonda mulungi yakubye ku matwe era agenda atereera especially mu abali ku Facebook n'abali ku TikTok njagala nnyo mubalitira live mubeeko ebibuzo bye mubuuza nga tulina topic naye olumu kati tuba tutegese ate obugonvu ne bumujjira naye ng'ensonga zo tukyaziina era Mungu bw'aba akyatuwadde obulamu tugenda kukitandika buli lunaku tujjanga kufunayo mu wiiki tujja funangamo mu lunaku lumu tujja tubeeko bye tumulungula naddala ku ezo ensonga eziba zisimbye zirina eggumba mu wiiki ennamba naye ndowooza tujja kubeeranga either Sunday oba Saturday mwezi ennaku mwami Kidde ajjenga abeeko byabawa muzikirize mbasibulire wano atakuumira musaala nsaba abankuumire tubasaba okuwagira banaffe abashaba crunch daddies akalanga ako bw'okalaba bw'omala okukalaba enamba zesi mbakubireko daddies bulungi bakola ne delivery mbasibulidde wano